oyagala tulaga nti ffenna tulina kutegeera kyekimu ffenna tutegerere mu movement ffenna tutegerere mu kkalayo ffe tuyita bakazi bo oba tuli baana bo bantu baddiŋŋana twalwana nafuuka twalwana gwaniyaga nti buli anaakulembera ensi yonna gy'anaakulembera amala kulwana omuntu n'abeerawo nga ye ayina ekizibu naye mutusibyeko omusajja namugjawa mubasibyeko nze ndi bulungi. Abaganda bagamba nti buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Kaakati nno essaawa etuuse akawungeezi katuuse alina kyeyanise alabike nga akyanula kubanga obudde bwe buziba ky'oba oyanise kiba tekisasobola kubeera nga kikala okuggyako okuddamu okutoba obutobi. Kaakati wenjolekedde bannayuganda bangi abamanyi Oluganda mwantegedde dda nti ne mwami Museveni bwe twamulaba luli ng'ali ku kitooke akitemanga omuntu bw'anatema omuti omunene ennyo kumpi kumulemerera nga kino kiraga nti amaanyi yali agalinanga muvubuka era mu bukadde amaanyi gaamukeewa. Amaanyi tegabalira mu physical appearance yokka wabula ne mentale omuntu asobola okubeera nga naye anafuye oba nga akaddiye. Kaakati nno njagala oli ebigambo bino nga sinaba kubeera nga nsumulula bingi ebizze nga biyitiŋŋana olunaku olwaleero kyokka nga ate gye buwungeredde nga byongedde okubeera nga bisaasaana. Kaakati no pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'akyali mu kontinenti ey'Amerika eri wansi ampuliriza ng'akyongera okubeera nga attaanya n'okubeera nga akkatiza eddembe lya munnayuganda wajje liraga wajje livudde nabaani abamaze okubeera nga balitunda okulimalawo. Kaakati no General Museveni ayolekedde akaseera akazibu ennyo kubanga European Parliament yamaze dde okubeera nga etuula n'ekuba n'akalulu nti mwami Museveni ne kabineti ye babateekeko envumbo oba tebabateekako. Ogenda okakkana ng'abalonzi abasinga obungi bagambye nti ekimala abasajja bateekeko envumbo. Kaakati bino biviiddeko bannayuganda bangi okubeera nga bakwatibwa naddala babali ku ddoluvuganya gavumenti ne babateeka mu kkomero okumala ebbanga emyaka n'ebisiibo ne babeera nga babakaka okubako setimenti ez'enjawulo ze bakola olwo bateeke ekifaananyi ekirungi eri mu Bulaaya mbu mwami Museveni abantu bano baasibye be baagala okubeera nga bajjako obukulembeze bwe n'okumuyeekera wabula tabasibidde bwerere. Kaakati nno njagala osokolye ku bigambo bya pulezidenti wano katono nnyo ngenda kukuzzayo ku mulamwa guli ogwa mwami Museveni okubeera nga akawungeezi ke katuuse ayanulwe. Kaakati nze Eke Master video soko jimpere ekigalo ebune ensi yonna abasajja tubalabise omulongo wasanga mu Luutansozi tomwerabiranga embeera nagamba eya buli kkala nga ekuzibuwalidde ennamba gy'olabaawo gy'okubako yokka onteeka WhatsApp message ebeera n'obimulekera. Tusimbudde ne pulezidenti bwetti katukomewo. Balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe si bo batufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula. Abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi, abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza dda langi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo gaabo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nnakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obbakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Kaakati nno ng'ensimbi y'omuwa omusolo ekyagenda maaso n'okutokomoka ng'entungu eyiika ampuliriza bannayuganda bangi abasibiddwa naye nga bangi bavuddeyo bakaabatwawa nga ntulege. Nkugambye nti mu Bulaaya kaakati kifumba mutuku abasajja abazungu bamaze dde okuba akalulu wali mu Parliament
eya Bulaaya era nga majority ku bano bagambye nti ekimala omusajja tumuteekeko ennatti naye okusookera ddala bagenda kutandika n'abantu bano abamwetoolodde abamuli okumpi kaakati olwo nga kiraga nti ng'onaasuula omuti ku ttaka tosookera ku taapuluutu tosookera ku mulandya guno ogw'omu makkati wabula osooka n'otemeena ebbalibbali emirandira gy'ebbali bw'ogimala olwo guno omulandya gw'omu makkati oguba gusigadde gwokka guba tegukyayira mugaso kaakati nno nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okukaaba n'okulajana nga buli kimu kyafa buli kimu kyaziŋŋama kaakati nno waliwo omusajja yavaayo awo n'ategeeza ensi eno n'agamba nti mwami Museveni akoze nnyo naddala UPE ey'abaana abato oba gite Universal Primary Education nti abaana bano bayize okunaaba engalo mwenna mubijjukira omusajja osaagala nnyo okubeera nga muteeka mu mboozi zaffe kubanga ffenna tumumanyi Eva ye abeera bebi ono takulangako kaakati nno omusajja oyo yayogera ebigambo ebyo n'ategeeza nti at least abaana baayiga okunaaba mu ngalo era UPE erina kyekoze kyannaku nnyo nti abaana abavuganya n'abaana baffe abasomera mu UPE be bagenda okubasinkana mu offices enkya era bagenda okubeera nga bakozesa emirimu giri gyennyini gy'otegedde egy'abasireevu kubanga mwakiwulira ng'omuko w'embuga akakasa ensi eno n'agamba nti twagala abaana baffe babeere nga basomedde mu masomero ag'ebbeeyi so kino bakikola kagenderere tolowooza nti kigwa bugwe abasajja babikola babitegeeza okubeera nga mu masomero gano abaana tebasoma wabula bagendayo kuzannya buzannyi na kuyiga kuyimba luyimba lwa ggwanga n'ekitiibwa kya Buganda olwo nga badde ewaka kaakati nno sooka olabe ku ssomero lino katono nnyo bwe tulivaamu tukomewo nkutwala butereevu nnyo mu mboozi yaffe tugiggumire mu bulungi ku Nusu Primary School erisangibwa mu kitundu kyekimu nga nalyo ssomero lya gavumenti gye twalowoozezza nti osanga yo embeera tunaasanga njawufumuuko twatuukidde mu kifo abasomesa we bakuŋŋaanira giyite staff room wabula ng'oli bw'atakumatiza nti yeyo owakana ne musulawo ng'olowooza nti kayumba kali eyo mu kyalo staff room eyafaananidde bw'eti twasabye tulambule ne ku bibiina era bwe twatuuseeyo ng'ow'emmeeme ntono oyoza ku mmunye ebibiina abayizi bye basomeramu byazimbibwa kadongo na mmuli ate nga biriraanaganye nga kumpi abasomesa babeeranga bali mu kuwanyisiganya ebigambo nga basomesa kaakati eryo lyerimu ku masomero agali mu Uganda wano nga bw'olirabye nga liyamba abaana mbu nabo basome mbu babeere abakulembeze ab'olunaku olw'enkya mbu bano bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira naye kaakati abaana abo nga bw'obalabye ensoma gye basomamu embeera gye balimu ikiraasi mwe batudde banaavuganya batya n'omwana asomera ekittante banaavuganya batya n'omwana asomera ennakasero oba omwana ali ku hillside kaakati bino byonna bw'obitunulira ampuliriza okwata ku mutwe kubanga ate ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekikwennyamiza bazadde b'abaana bano abali mu byalo eyo wansi be basinga okusuutasuuta n'okwagala ate mwami Museveni nga beerabidde nti ono future y'abaana baabwe yamala dde okubeera ng'agituulira yamala dde okubeera ng'agitemerako ettaka kaakati bano bingi tebabimanyi naddala bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kubanga bali wansi ddala mu byalo eyo wansi ewatali yadde saaviisi n'emu n'akamu n'akatono omuntu gy'ayinza okubeera nga alowoozaako abantu bano be batalina masomero balungi abantu bano be balina amalwaliro nga just bizimbe biri awo byagwa n'okugwa nga tebirimu yadde omusawo yadde eddagala abantu bano be balina agaguudo agabi ennyo abantu bano tebamanye nti mu nsi wabeerayo n'amazzi agattapu oba amazzi agattapu amalongooseemu kakati abantu bano ebiseera ebisinga babeera mu bulamu bwa kizikiza kyova olabanga bano be basingira ddala teera okuvayo nga bagamba mbuno kyenji mbujjajja omalako tova ku maini kyannaku nnyo nti tulina omulimu munene nnyo ffe ng'abantu abali mu nkyukakyuka okutalaga Uganda yonna okubeera nga tubamatiza n'okubategeeza ebigenda mu maaso mu Uganda nti ensi yabaleka dda oba oli abo bano nga bakyebase kati mwenna mujjukira ekyaliwo ku mmwanyi tekyali kintu kyakubeera nti kyagwa bugwi ampuliriza bwina amaze okubeera ng'azuuka ebintu bino byonna abasajja baava mabega nga babipanga wuliriza nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga yavayo n'ategeeza Obuganda n'abakubiza nti mulime nnyo emmwanyi emmwanyi terimba kaakati mukwano gwange ampuliriza bugenza okuwungeera oba omwezi guno gwennyini gwe tukuba amabega ng'emmwanyi bamaze okubeera nga bagijja mu mikono gy'Abannayuganda nga bakyadde mu mikono gya muntu omu wabula emabega gye byava era emmwanyi abasajja bano ze baagabanga ba Charles Peter Mayiga kirabika baalinga bazifandinze ate kuva mu State House wuliriza nnyo akabadde akali wano emmwanyi ze baagabanga mwami Museveni ye yakwatanga ssente
n'azigulira Katikkiro Charles Peter Mayiga n'agenda n'azigaba mu byalo ng'alaga nti azigabira ku bwereere akulaakulanya Abaganda akulaakulanya Obuganda kubanga emmwanyi terimba. Kati essaawa zino abasajja baatuuse dda okubeera nga babanja essente zaabwe ze baateeka mu mmwanyi. Kati essaawa emmwanyi ze tulimye ku ntuuyo zaffe ze twalowoozanga nti batuwampe kaakati essaawa abasajja n'abakazi beddize ssente zaabwe mu bulumi obw'ekitalo ennyo. Kyokka nga emmwanyi zino ze baagaba ez'obwereere gye ziri naye nga waliyo ne bannayuganda abataaweebwa mmwanyi yadde n'emu nga baagulanga ngule ku ssente zaabwe era ng'ebyokugaba tebabimanyi kyokka nabo babatwalidde wamu. Kaakati nno Buganda mbu yaguddewo ekyuma. Kaakati lwaki ekigulawo ssaawa zino bulijjo bakola ki? Sooka owulira akatambi kano okeetegereze kagoberere bulungi nnyo ogenda kakasa abasajja bano nti baluka olukwe okuviira ddala emabega bagenda okwogera ku kintu nga bamaze dda okubala mu maaso wa gye kigenda okuggwera era nga be bakifunamu. Kati abasajja bano kambaddizeyo katono nnyo. Omukyalo gwe bayita Jeni omulaba oyo ye State House Controller acontrollinga finance ezikola mu Buganda ne kuba politicians abali mu Buganda. Amwita Jeni Balijje oyo. Ku lunaku luno nga bali Eruweero yawa Ssalonga Mulengejja miliyoni 400 era baziwa miliyoni 413. Ekigambo ekyo bakiyita batya? Kino bakiyita Mmwanyi Terimba project. Emmwanyi Terimba project. Awukiria ono Jeni Balijje Kuraje yewa Jeni Kuraje ono ewasanya ko Charles Peter Mayiga ne ka group ke weyava n'atugamba nti Abaganda mwenna abanja mu 7 mutalo Eruweero mumala biseera mugende mukole abandi badde babanja bafadda kati muli bavuka mugende mukole n'akudaala. Nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mmwanyi Terimba bagiwandiisaako ne bamala bagijja mu makampuni agawandiisibwa era yali dikoyi okuba nti bano bakolagane mu 7 okujjawo emmwanyi zijja ku bantu ba bulijjo. Ngenda bazannyira akatambi kano mukawulira bulungi nnyo. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mmwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 21 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku tterekero ly'Emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno yeewasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku bya kitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajumbidde ekiragiro ky'Omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lye nnina lyamu Kiwagonja nti konteyina yaffe ey'Emmwanyi Terimba. Muyayo Munyarwanda naye. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali alabeko Ssaabasajja Kabaka ng'alonkinga kampuni gye bayita Emmwanyi Terimba era ng'agenza okuggulawo essunsulire ly'emmwanyi. Omuntu omu bw'ati vidiyo esosega nti emmwanyi baakola ki? Baazitwala luddawa? Baaziguza Russia ttani 24. Ne mbalaga kino ekifaananyi nti Jeni Kuraje yabawa ssente mmeka? Miliyoni 413 za Mmwanyi what? Mmwanyi Terimba project. Kati lwabadde terubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima. Wasanya ko Charles Peter Mayiga bwe yabadde ewa Muswati mu Maserengeta ga Africa yayogedde ebigambo bingi nnyo. N'agamba nti muleka okuwuliriza information entuufu ku mikutu gya CBS gya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawagale batudde kafomu eggulama. Bamawagale batudde ku kafomu eggulama bayaaye tebalina byakukola. Lwaki mubajjako information? Nakugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe nali ne mukkiriza ne ngolaba kisoboka Kabaka omuwambira ku kisaawe. Kati Mayiga kakujjukiza Kabaka sigo mwakasooka okuwamba. Mayiga buli muntu gw'otegedde nti bamuwadde wa Katikkiro oba owaliwo oluvuvumo nti agenda okufuuka Katikkiro bw'otamutiisatiisa akomekkereza afudde. Ow'ekitiibwa ennyo Kato Kajjubi ali mu Amerika
yategeezebwako nti agenda kufuuka Katikkiro wa Buganda bwe yalinnya ku kisaawe Entebbe teyasukkawo. Va Kato Kajubi yali mu kkomera. Waliwo ekitiibwa Kato Kajubi yali mu Amerika. Baamukwatira ku kisaawe Entebbe era Mayiga yakirimu ne bakubya omusajja okumala ennaku. Mpaka lwabwe bakuba enduulu omusajja ne bamutwalira teyingira mu Uganda yaddayo n'alinnyirawo paka Bungereza n'adde mu Amerika n'atuula. Kati bwe muba mwawamba Kato Kajubi nga bamusinyako nti yagenda okufuuka Katikkiro. Kati ate onyumya otya mbi kankujjukize era nze atudde Kafumu Gulama. Singa saalinze gamba bantu Ssaabasajja Kabaka muwali ontutte e Namibia wagambako Abaganda nti Kabaka bamututte e Namibia gwe. Social media emala kunyooka. N'olwokugaa nti Kabaka tutega Kabaka ali Namibia agenze kuwummulamu nga tumaze kukalakata n'onyooka. Nkujjukiza bulungi nnyo. Nze kennyini nze natandika olutalo lw'okubanja Ssaabasajja Kabaka ne bannegattako. Myaka mikadde bw'omwamuweera obutuwa n'enkukalakata n'enkukyusa n'onyooka n'ovenoga nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje ebimuli bimutawaanya empumbu bw'egy'ebimuli emulwaza alaje. Gwe kennyini n'okyogera ng'ensi eraba nga nze ntudde wano Kafumu Gulama wentudde wempeerereza wano. Kaakati nno ng'obubbi bukyagenda mu maaso n'obufere n'okunyagulula bannayuganda. Kaakati ate njagala owulire amawulire gano. Wabula bannayuganda tujoogeddwa era tulabye nnyo kubanga ensi yaffe bulijjo mbeera nkugamba nti eri mu mikono mikyamu nnyo oba oliawo wadde ffe tetukiwanga budde nakubeera nga tukitegeera. Tubadde tukyali awo mwenna mujjukira omusajja yali amanyidwa nga Abdallah Kitatta. Ono yali wa bodaboda 2010 eyaliisa ennyo akakanja n'akayirigombe bannayuganda naddala abo bali mu sekita ey'okuvuga pikipiki oba ziyite bodaboda. Kaakati bino byonna nga bikkidde awo ng'omusajja amaze okubeera ng'asibwa era ne bwe yateebwa n'abeera nga ettutumu lyamuggwako. Kati laba akabadi akapya akakodi akapya ate akafulumye ak'okunyagulula bannayuganda. Buli munnayuganda yenna gy'ali ng'ovuga pikipiki ng'olina mukwano gwo wa boda oba taatawo oba baabawo oba kojjaawo wulira ebigambo bibino byawonoonese dda. Bonna kaakati okutandika mukwano gwa nga mpuliza maaso awo katono nnyo bagenda kubeera nga baligestalingibwa. Wuliriza nga babaligesitalinga bonna era bano bonna bagenda kuweebwa reflectors ze balina okubeera nga bambala nga za kkala emu. Jjukira nti abapikipiki oba babodaboda babadde bambala nnyo reflectors eziriko pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nga kano kabonero akalaga nti musajja ayagalibwa era nga bagenda bakuba akalango n'okubeera nga babunyisa enjiri ey'enkyukakyuka nga bayita kwambala reflectors zino ze badde bambala nga mu mugongo waliyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati no gye bukedde olunaku olwaleero ng'abasajja bagambye tewakyali muntu n'omu yenna agenda kuddamu kwambala reflector ndala yonna okujja ku reflector gy'ogenda okwambala nga ya bbulu. Wuliriza bye baagala ku reflector eno baagalako ennamba yo ey'essimu gw'omugoba wa bodaboda. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri baagalako ennamba plate eya pikipiki gy'ogenda okuvuga. Kati wulira ebigambo bino osobola okubeera nga pikipiki gy'ovuga ya kibaluwa naye ng'olina reflector eriko ennamba ya pikipiki eyo. Kitegeeza pikipiki eyo banaagikuggyako enkya n'ofuna pikipiki endala eyo reflector ejja kuba efudde. Kaakati muntu mulala kaakati reflector ndala gy'ogenda okuddamu okubeera nga ogula nga kitegeeza nti n'agenda okusupplyinga oba okudistributinga reflectors zino naye y'omu kubo kubanga baagala ekintu nga kye kimu. Ennamba ey'essimu ne bweneegwa bw'oba togiripuleesinze n'ogula ndala kitegeeza reflector gy'oba oyambadde eba nfu. Olina okufuna ennamba y'essimu entuufu gy'olina mu mpale. Kaakati nno kino kyanguyizeeko abasajja bano okubeera nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tebakyamwambala bodaboda mu Kampala. Ekyokubiri okubeera nga reflector zino zigenda kuguliwanga buli kadde kubanga abantu bakyusa pikipiki enkya n'eggulu, abantu babbibwako pikipiki ne bagula empya, abantu basula amasimu ne bagula amalala. Kaakati ng'oggyeko ekyo lwaki kala balonze ya bbulu era bbulu ye kala esinga okwaka mu kalaazi byonna byonna ojja kubeera ng'obitegeera era ng'obiwulira. Sooka olaba akatambi kano ojja kutya ensi nti abasajja bazze kusaanyaawo busaanya. Bannange Abannayuganda mwenna abantu bemuwa omusolo nga musaswa nga mwebasa n'okwebaka baagala ababodaboda babe nga bambala uniform ogwa bbulu nga kuliko ennamba zaabwe ez'amasimu ne piki mwavuga ne division mwasinzeerera. Naye simanyi oba kala ya bbulu yekyasiza okureflectinga simanyi maika reflector akayambako omuntu okuba nga abasobola okutegeera nti oba oli wa bodaboda oba oli bibyo. Kyensimanyi oba kino kiyise mu tteeka ki oba sinzidde ku tteeka ki simanyi naye nga byebyo ate kati embasa erimbye aba taxi n'abakozi abalala bajja. Kaakati nno buloola ebigambo nga bino
nolaba ebintu nga bino bw'obanga oli munnayuganda mutuufu tekikugaana kubeera nga weeraliikirira n'okubeera nga gy'oli oyungula ezziga kubanga ensi yo bannayuganda abagirimu bongera okubeera nga babonyabonyezebwa n'okubeera nga buli kasente k'oteeka mu mpale abasajja tebakuganya kubeera nga okalina baakolawo enteekateeka zonna oba channels ez'enjawulo okulaba nga n'akatono k'ofunye abasajja bakeddiza. Kaakati nno abantu abamu abalina ekisa abalina emitima egyagala ensi yaabwe we baviiriddeyo ne beetaba mu nsonga nga zino kubanga n'omusajja amayiddwa nga King Saha ono nga muyimbi mwenna mumanye era onaakolagana nnyo n'abantu abo baagala enkyukakyuka wabula omuntu oyo yenna anyigiriza munnayuganda bano abasajja nga King Saha baabagoba dde abantu bwe batyo. Kati njagala oli ebigambo bino okuva King Saha akakasiza n'agamba nti ye tagenda kwesimbawo 2026 kubanga bannayuganda baali balowooza nti omusajja agenda kwesimbawo wabula ono yakyaddeko ne mu paaliyamenti okulaba engeri abasajja bano bwe batuula ne bakolera emirimu gyabwe. Kaakati ne yeebuuza lwaki abantu bakolera mu mbeera bweti ate balemererwa okuyamba bannansi ne babeera nga berowoozaako bokka na bokka. Wabula ebigambo bino ng'amaze okubeera nga abyogera ngenda kubuulira lwaki ayogedde ebigambo bino naye tusooka tubiwulire katono nnyo ate tumale obiwulira tukomewo. Kirabika nga ggwe oyina ebikuluma ku mutwe bingi King Saha toogwa eddalu ye yabyogerako boogeza ebimu byetusobola okukwatako tujja kwekwatirako n'emikono gyaffe naye nga biki ebisinga okukunyiganga ggwe omuyimbe w'eggwanga Uganda? Inquality obwenkanya butono nnyo ku gurawundi tulina military supremacy abaserikale bakozesa amaanyi mangi ku gurawundi tulina capitalism abagagga nnyo ate abagagga kakundiiri nti kwatagana ne bano so ebyo byebitwogezaako ffe bwe busungu obutuluma. Lwaki tojja buzi ku bukulembeze ne weesimbawo n'otandikireyo ku kyalo Nakawuka ensonga ezimu n'ozigonjoola? Ate ne senga wange anajja ku bukulembeze ne neiba wange anajja ne bakyali bange ab'oku kitundu banajja ffe tulina kwogera boogezi ku nsonga si ffenna kujja. Kaakati nno ensasagge eyagudde wali mu Bank of Uganda mwenna mwagiwulidde wabula nga bw'omanyi eby'Abannayuganda nti kakati essaawa zino ebintu bingi ebijja nga bikola nga diversion naddala kasabira w'amawulire ag'omuzinzi. Kati nga bw'olaba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nti yagenze abasajja ne batuula paaliyamenti ya Bulaaya n'etuula n'eyisa resolution ne bagamba tukuba akalulu ku musajja ono tukoze tutya tubateekeko ennatti oba tetubateekako. Kaakati nga bwe nkunyonyodde mu ntandikwa nti emikono gy'agenze okufuluma egisinga obungi abasajja nga bakkiriza nti abantu bano bonna banyigiza Bannayuganda abamalako eddembe lyabwe bagenda kubwako ennatti nga tewakyali kwetaaya mu Bulaaya tekyali kugendayo nga bw'olwala eddagala naawe olifunira mulago nga nze gye ndifunira nga bw'ofiirwa naawe omwana wo tutambuza bigero geno muzika nga naffe oluusi otulwa amafuta agateekebwa mu motoka ogenda okuziika abantu baffe. Kaakati nno embeera bweti etuuseewo okubeera nga mukwano gwange abasajja batadde ku bunkenke n'okubeera nga beeraliikirira kubanga bagambye kati essaawa paati gundi eddako feeza eddako ey'envumbo bagenda kutandikira ku bantu bano bennyini abaliraanye omukulu yennyini Mwami Museveni. Kati buloola ebigambo nga bino abasajja nga babyogedde kitegeeza nti ensi emaze okubeera nga oba oliawo etunudde mu kalimi akalabise okubeera nga kengedde obanga kamyufu. Wabula kati bino n'ogenda mu maaso mbone Bank of Uganda bagibbyemu ssente kyokka nga amawulire amalala galaga nti ababbye ssente zino ate kikwewunyisa bakola mu Bank of Uganda mwennyini mwe bakola ngenda kukolera akatembe ojja kutya ensi eno kyokka nga ate wana amawulire amalala galaga nti ababbye ssente zino mbu si Bannayuganda era mbu si Bafirika mbu basangeyo mu ssemazinga wa Asia. Kaakati kansooka enkwegano kubaga egasoose ate enkulaga agasembeyo okufuluma nga galaga nti abakola mu banka bennyini be bali mu lukwe okubba ssente ez'omuwa omusolo. Ye lwaki kizze kati ng'abasajja mu European Union mu European Parliament bamaze okubeera nga bakabatema nti mu essaawa yonna mugenda kubwako ekibaati. Ani yatubbye si mwangu wa kutegeerwa kubanga kabinja k'abasajja bali badde bakayita west batugamba ate tebali kuno bano bali mu bitundu mukwano gwange ebya ssemazinga wa Asia gy'osobola okubanga bw'otyo basanga bano kigambiddwa nti basobodde okupenetrate nga central bankers IT okulumbagana nate mukwano gwange IT infrastructure ey'ekitongole gamba ng'ekya Bank of Uganda n'osobola okubanga ovaayo n'omunyago ekyo kiralamuko ojja kwebuuza bayise ludda wani abawadde ebisumuluzo nedda bano nga bwentera okugamba abasajja gamba nga ba North Korea North Korea n'ekibinja kibeete ekya Lazarus Squad ekyo kibba ssente okwetoola ensi yonna
bwe twateeka nnatti ku ggwanga lino erya North Korea obwavu ne bubaluma baasomesa baana bananyaganga ssente anti baagala tufe obwavu musoleri tujja kufa bwavu kati obukya ku makyanga balaba zikendedde nga basalawo mulumbe bank eno mu Berlin mu Germany gye mubbamu ssente muleeteyo buwumbi nga 5 tumalirize olutindo luno bw'oluggwanga bagamba mulage wandoosa omujapani mumujja mulakiri biliyoni nga 4 tumale okubanga tumaza project ni beba abaana kati ne bano basinzira ku Ssemazinga wa Asia tebannatubuulira linnya batubulidde West naye eggwanga ki ku Asia eryabbye ssente z'eggwanga lya Uganda kati bangi mbawulireeyo kati ensi waliwo abaziisizzawo kati baagadde batutonderewo ekyekwaso mumulikkirizaako ki kakati nno ebyo nabyo tubijje mu ddiiro omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegeera nti ensimbiyo ey'omuwoomusolo kaakati olwo banka enkulu eya Bank of Uganda weetukidde okubeera infiltrated oba nebeera ng'epenetratingibwa abasajja ne bajjayo ssente kaakati olwo banka zino ezaffe endala olowooza munnayuganda ampuliriza ye agenda kubeerawo atya mu mbeera eno kubanga bino tumaze okubeera nga tubiraba era nga tubitegeera nti abasajja bano kaakati bandibanga batuzanyira ku mutwe bandibanga bali ku kabadi bandibanga ebigambo bye batugamba oba oliawo nga si bituufu naye nga bo oluusi balina kye bayisaawo kaakati nno biriwo nomaze okubeera nga obitegeera era ng'obiwulira waliwo bakomrades mbu abasazewo okubeera nga bongera okubeera nga bava ku nkyukakyuka n'okubeera nga bano bangi bakozesebwa obuyinja bw'abantu ab'enjawulo era ng'ekiviiriddemu bannayuganda bangi okubeera nga bawagiranga enkyukakyuka abalinga ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga ffenna tuli wamu ng'ekitole abasajja batwawudde yawuddemu jjukira naggamba dda nti dekiteeta yenna akozesa enkola eya divide and rule kasita amala okubeera nga abatematema n'abawulamu olwo ekiki ekiba kimaze okubeera nga kituukirira muba temukyakwatagana kyova olaba mu bayimbi bangi tebakyagala kubeera nga munnange bakwatagana kyova olaba mu basajja abatakisi batemangana embale enkya n'eggulu kyova olaba ababoodaboda bakubagana n'abasajja bennyininyini abali mu opposition bennyini beekubagana kakati olwo omusajja n'asigala nga agenda mu maaso n'ensi yaffe ogikalakata ffe nga abandirwanyisizza omuntu oli ne twegatta wamu ne tumulwanyisa ate tulwanyisa ffekka ng'obwana bw'enjala kati jagala nsooke nkujje ew'omusajja ono omuluuta nsozi bwe tuvaayo nkutwale mu katambi ogenda kakasa nti mukwano gwange waliwo abantu batuvuddeko nga tubeetaaga naye ng'oba oli awo tetulina kyakkola bwekityo bwe kyajja mukama bwe yasalawo naye ng'ate sayidi endala kiraga nti ffe kennyini ffe banafu ab'obwongo okukkiriza bino byonna okubeerawo kubanga abasajja nga kati abayimbi bakkiriza abasajja ne babakozesa bwe bamala obbakozesa ne bakola statement eziraga tebalina muntu wa wansi kakati olwo ne tubeera nga twawukanamu ffekka na ffekka olw'okubeera nga bano bangi tubawagidde nnyo kakati ate bava ne boogera statement nga zino zitunyiiza kakati olwo ne twawukana abamu abawagizi ne basigala eri abalala ne basigala nga tebali ku nkyukakyuka kankugjewo omulongo wase omuluuta nsozi nkutwale butereevu mu katambi kaffaako. Omulongo waswanga muluuta nsozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga we ffenna twagala enkyukakyuka naye tugyagale nga tusoose kweyagala waliwo ekibinja ekigenda kisiga obukyayi oyo David Lutalo yalya ekigambo ekyo kizze n'ogenda maaso n'okutta David Lutalo n'omwawulamu naye nga bwerabidde David Lutalo ayina abamukkirizaamu ab'enkyukakyuka bamwetaaga bweyonoona David Lutalo oyonoonye n'abawagizi be bonna ekyo ekiwayine kitugendako ne mukwata Spice Diana mukazi wattu afunye akalimu agenza okubako gwayimbirako ekasese olw'okuba gwagenza okuyimbirako ekasese wa NRM ne mumu branding nga mukazi wattu naye nga weerabidde nti Spice Diana just ku TikTok ekka afollowingibwa miliyoni 1.6 ez'abantu abo bonna bamukkirizamu because they are subscribers olaba opposition bwefiirwa miliyoni 1.6 egy'abawagizi olw'okuba nti waliwo ekibinja mu bacomrade ekigenda maaso n'okututema kkiriza obagaana mu nkyukakyuka twetaaga support eya David Lutalo twetaaga support
eya Alien Skin, twetaaga support eya Spice Diana n'abayimbi abalala bangi be mu frustrate nze. Nze nga struggle etandika Eddie Kenzo yaleeta amaanyi n'akuba n'oluyimba Volongoto mujjukira bulungi nnyo. Naye bwe tuyingira COVID Eddie Kenzo baamukwatira mu nsi emu yali agenza okukola ekivulu. N'asuubira support okuva mu bakomrade etajja. Naye the way you handled that situation ne tufiirwa Eddie Kenzo, the most followed musician in Uganda. Genda ku platforms zonna. He's the most followed musician in Uganda. Ku social media kwonna. Genda ku TikTok, genda ku YouTube, genda wonna. Ne tumufiirwa just like that. Kubanga embeera eyo twagihandolinga mu ngeri etali ya kisajja kikulu. Kyovola bankugambi waliwo ekibinja ky'abagezi abalina ssente nga tebawagira opposition, tebawagira ruling government. Wabula babeerawo ku sabotaginga at both sides. Kuba mu mbeera we twali tutuuse nga tetuyinza kufiirwa Eddie Kenzo, the most followed musician in Uganda, nga tetuyinza kufiirwa Spice Diana, nga tetuyinza kufiirwa David Lutalo, nga tetuyinza kufiirwa ne Big Eye twali tumufiiriddwa n'agenda era byakola mwabiraba yadda buzzi. Bakomrade abali South Africa abali Turkey tufune engeri gye tukwatamu ensonga mu ngeri y'ekisajja kikulu. Mu ngeri y'ekisajja kikulu tulabire ku nsi endala engeri gye zinunuddwa. Tezinunulwa nagenda maaso na kwawulamu opposition. Kubuulidde opposition ya Uganda yawudde. Waliwo ekibinja ekikkiririza mu FFP, waliwo ekibinja ekikkiriza mu NUP, waliwo ekibinja ekikkiriza mu DP, waliwo ekibinja ekikkiriza mu JEMA. Kati tweyawudde. Kati ate n'obuwagizi obubadde ng'obwa NUP ng'ekibiina kati ekisinga amaanyi. Kati ate mukennyini mugenze mwegobera abantu ku busonga obutonotono. Ku busonga obutonotono mulimu ensonga ze muyina okusirikira kati nga MP ne bw'aba asobezza ng'alina numbers muyina ozisirikira ne muzogera nga tumaze okubuuka omwaka gwe bayita 2026 bwe tuba twagala enkyukakyuka. Kuba kati twetaaga n'akaana akata akatannayogera ku opposition. Bwe tulaba akukyusa gavumenti twetaaga buli weapon gye tulina. Gwe ne bw'otegera nti gundi yalidde akawumbi kamu mu obukadde 7 sooka okisirikire tumale okuyita mu 2026 kuba tumwetaaga ayina numbers. Ekeraawo okwasasinatinga abantu abali ku opposition ffe kennyini fe abeetunuzaamu omudumu tugwekuba. Njagala mwena mukitegere nti mu butonde teri muntu atuukiridde. Naye tulina kwegumiikirizigana. Alien Skin waliwo ensonga endala abantu gye bagenda maaso n'okugeza. Lwaki bamuleetedde mu baasi, lwaki addiddeyo mu kabangali. Nfunye omukisa okubuuzwa omu kuba prisoner ku basirikale ba prison abadde nno wa mayinja Zebali ne Muzebali mugamba mukama wange gye bandi kale. Nimuga lwaki Alien Skin yaleeteddwa ku baasi atazziddwayo mu kabangali. Waliwo ekintu kuba kati abantu bagenda kwewanika emitima te Alien Skin kati bagenda musibira ddala era ne mubuuza n'omubuuza lwaki Alien Skin tasharinze empingu. Bamwetegereza abantu bonna bavudde mu baasi babadde ku mpingu emu nga bali babiri naye Alien Skin abadde ku mpingu egi era afulumya ogwo era yabeera mu maaso. Nakyo ne nkimubuuza kati ye nampa professional answer ebadde bweti. Naga nti bwe badde bajja ku baasi nga ebbaasi eyejja eresa Alien Skin okuva eruzira ebbaasi egobereddwa ababooda abantu bazze bagoberera baasi nga buli baasi weyita abantu bajja balekaana bakola ki bawaga okategeera mu kumuleeta. Bwe batuuse ku kooti enviri ne ziba ku mutwe nti basanze overwhelming support nga abantu bajjudde va ku kooti kwokka wabula mu roundabout emakindi eriyo nanga abantu bajjudde. Kati yenaga nti for security purposes abantu abo tuyinza obbasaagirako ne bakola ekintu ekibali tekikola ki ne bagamba Alien okusinza bwe tumuleese kye tulabye mu makubo gye tuyise n'ekiri ku kooti wano bwe tumumma in case nga bwe bamumye bbaira abantu bajja kuvaako waya bayinza okutayiza baasi oba ne bagikuba endabiramu oba ne bakola ki kuba obungi bw'abantu bubadde bungi ne bagamba tukozese means endala
ng'abasirikale babeera cautious ne bagamba no olwa security purposes alien kabamuddizeeyo mu kabangali okwewala omuvuyo gwandibaddewo kuba kye balabye nga bajja baasa abaana bagoberere baasa okuva eruzira paka Makindi nga booda ziri ziti zonna side ne side abala bajja bagiddukirako abala bakola ki kibatiisizaamu ate ne batuusa eruzira ne basanga nga numbers nene ne bagamba kabakozese direction endala era kyova olaba abategedde nti alien agenze babadde batono so ekyo poliisi ekikozesa singa wabeerawo overwhelming support eri omusibe oyo avunaanwa kibagenda maaso nakuuma mbulamu bwa musibe na butebenkevu na butabaawo kacyankalano konna so abali mu social media kuno nga mukifuula political kansubire nti mutegedde ekituufu lwaki alien adiddeyo kabangali nga baabalimu okubuulirira paka kati mwagala kubuulya alien skin atanaweza na myaka 2 mu music muyina abayimbi bagenda myaka 3 nga bayimbi ate nga bali waggulu bamaanyi mu ggwanga empisa zaabwe mbi nnyo n'okusinga alien skin kwanza mbuuza nnyo abantu ani ayina akatambi nga alien skin akuba omuntu ninga ate nze ndaba obutambi bungi ng'omuyimbi ow'amaanyi akutte kibooka akuba ababooda nze njagala omuntu ajje atuteera akatambi ku social media nga alien skin akuba omuntu yes alien skin ayina embeera gy'awa abantu ayina ekintu kyaguza abantu nti alyanirule ne bw'ojja gy'ali alyanirule nze kyendabawo ekizibu ffenna kye tulina okwadressinga waliwo abaana abaagobwa ku street abaali abatembeeyi abaali baki abaana abo baagobwa ku street ate abaana abo ne batabeera managed bulungi kati abayimbi bano olw'okuba nti beetaaga obukuumi barikuruutinga abaana abo buli muyimbi mu ggwanga muno yarikuruutinga abaana abo ne mukola kye muyita eggaali naye ng'abaana abo mubaleeta lwa bukuumi nejjukira omwana oyo ayina embeera gye yakuliramu enzibu nti ojja kgenda okuyimba mu bbaala e Makindi omwana oyo alaba ekiwala nga kikutte iPhone ajja akikuba ebbali nga naawe omuyimbi tomanyi iPhone agitwale naye olw'okuba atambula naawe emisango gye bakuggwa era kyova olaba alien mu kaguli yalimu naye nga tekifuula alien nti eyabbye naye alimu ku lw'ekibiina ekye omuli abantu batasobola controllinga ffenna kye twandibadde twogera kyandibadde nti alien okoze otya okontrollinga abaana bo oba tosobola kuba controllinga lwaki eggaali togyewala n'ofuna omusirikale nakkuuma nga bebe cool ayina cobra wom ayina n'owa military nti bw'olaba alien skin ng'eggaali ekulemye okontrollinga ng'eyongera kuleetera bizibu osobola okugejjako n'ofuna omusirikale wo n'osigaza ne julio n'abeera w'oku lusegere n'ofunayo n'omusirikale wo military obukuumi bwo ne bubeera ffenna kye twandibadde twogerako buli muntu ku nsi ayina amalala amalala ga alien nga mugjeeko kyoba kigayambye eggwanga lino mumanyi music industry bwe yali mumanyi engeri mainstream media gye yali efugamu music industry ekitakyaliwo kati mulabye complaints meka ezifulumyeyo ku malwaliro okuva alien incident eno lwe yabaawo olumu revolution teziba za mirembe zokka revolution olumu zijja nga ziri fundamental mu G7 President Museveni yateekateeka kye bayita fundamental political revolution eyagenda maaso n'okutuukirira mu 86 nga n'abantu bangi bafudde tuwulidde revolutions mu Bufalansa mu America 1779 revolutions eziri fundamental nti ebiseera ebimu olina okutabuka n'oliisa oli ebintu bya maama wa maama we n'alyoka addamu akategeera sometimes ensi zirwana ne kati entalo zigenda mu maaso neggoloza ensi ezo fe abazisinga diplomasi waliwo embeera lwetuuka ng'olina okutabukamu oli omuliisa ebintu bya maama wa maama we ne kitaawe ategeere kino alien skin kye yakoze kirina ebbwa lyekyabikudde nga ddene ate nga lya kkookolo abaana bali ku opposition abamu ensonga eno mugikutte mu ngeri ya kisiru ekyo sijja kibikkirira you are acting stupid
kimaze okweyoleka lwatu alien ne gavumenti tebakwatagana. What we have to do ku opposition kuwamba alien kati ne tumuzza ku saidi yaffe mu buli ngeri yonna, era president Kyagulanyi kino kikugamba tekiriimu sitaani, tekiriimu kiggwe kubira alien simu. Amaanyi agalina he has proven for the 2 years gyamazeewo. Amaanyi agalina tugeetaaga, tetulina kwawula mu maanyi gonna. Buli muntu yenna tumwetaaga, ne bw'aba omu tetulina kufiirwa kisaawa eno muntu yadde n'omu kubanga twolekedde 2026 tetulina kuluzinga muntu n'omu. Nze kimanyi President Kyagulanyi waka wange omulaba. Akaseera katuuse kyeyolese lwatu nti alien mu gavumenti taliyo. Yesaawa tumukubira olukomo lw'essimu tumuzze ewaka kuba alien wa waka yatandikira waffe. Ke kaseera alien adde ewaka. Mwenna mumanyi olugero lwa prodigal son, buli omu amanyi legend eyo. Omwana yasaba ebyobugagga n'agamba kitaawe ebyobugagga byange bimpe, n'agenda n'abisikondalinga n'abirya. Naye era obwavu baamuluma n'atuuka n'okulya ku mmere y'embizi, yagamba akitange mugagga kanzireyo neetonde, waakiri emmere y'embizi kanjirire wa kitange, sijja girira ku ludda lwa sitaani. Alien tumutwale nga prodigal son, ke kaseera adde ewaka. Ewaka ye opposition. Mukulu Kyagulanyi ondaba, Mukulu Nyanzi ondaba, Mufumbiro ondaba. Tetuleka maanyi ago gali mu mwana oyo genda gatyo. Yesaawa tumuzzeeka. Mumukubira obusimu mu kyama. Yesaawa omwana akomeweeka. Amaanyi agalina he has proven in 2 years nti amaanyi agalina. Mwena mujja kusirika eyo ne mbuli ali ku social media akimanyi nti alina amaanyi. Mulalabye abantu bameka abasalako enviiri. Abaana abawala baagala nnyo enviiri zaabwe bazisaze. Abalenzi baagala nnyo dread zaabwe bazisaze. That belief gye twagala mu opposition, resilience eyo gye twagala mu opposition, alien agirina ate alina abagoberezi. Ke kaseera twogereze alien akomeweeka. Buli omu asuula eri enjawukana ze yessaawa. Lumbu yenjawukana tuziteeke ebbali. Kisekka wuma lwenjawukana tuziteeke ebbali, ffenna tukimanyi omwana alina amaanyi.